Kasokedde kampuni ene ya Bidco etandika kulima binazi ku kizinga Bugala Ssese kati emyaka 7 egiyise eriko emisolo gyetesasula mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuyamba bamusiga nsimbi okunyweza emirimu gyabwe mu ggwanga. Kampuni ene egenda kumalira ddala emyaka 25 nga tewa misolo okuggyako emisolo egitalabikirawo indirect taxes egijjira mu bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bw'ofuna project ngeno mu kitundu katugambe ng'abaana abali Kalangala, omuntu owa bulijjo kyafunamu emirimu egamba tulabye nti bano aba Oil Palm Uganda bakozesa abantu 3,500. Ebbanga lyonna abakulu mu kampuni eno lye bamaze nga balambuza ababaka ab'olukiiko lw'eggwanga olukulu emirimu gye bakola, abasinga ebirowoozo babitadde ku ngeri obutonde bw'ensi ku kizinga ekyo gye byonooneddwamu. Kampani ebya environment tebiteekamu ssira nnyo, tebibifaako. So ndowooza mulimu gwa gavumenti ne members ba parliament n'ababaka bonna nti tulabe kiki ekigenda kukolerwa ku environment eno, kubanga bwagidepletinga ne bagenda Indonesia ne bagenda India tugenda kufiirirwa ng'eggwanga. Akulira kampuni eno Road Rao asoose kugezaako okubuzaabuza ababaka bano buli mulundi lwe babadde bamubuuza ebibuuzo ebyekuusa ku butonde bw'ensi, kyokka nga nabo tebamuwa mwagaanya kubabuzaabuza. Abamu ku babaka bavudde Kalangala nga tebamatidde nsonga yaleetera gavumenti okujja emisolo ku Bidco engeri agikulira Kode Rao gy'abategeezezza nga bw'atalina bumanyirivu bwonna mulimu guno okuggyako okuba nga musuubuzi. Mu bbanga lya ssabbiiti 2 ekitongole ekiwooza kyatambuza ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu makampuni nga 10 agaggyibwako emisolo nga muno mwe muli Roofings Limited, Steel and Tube Industries, Sami Agriculture abakola Fresh Dairy, Quality Chemicals n'abalimi b'ebinazi aba Wagagai Fleets Limited.